muri bulungi. Zeno olwaleero bennandyagadde okwogerako byonna byonna Kansona Lukola byogeddeko, naye kenfunye omukisa okwogerako nammwe baganda bange ngenda gukozesa ate nyongereko n'ebirala. Guno omukisa basebo ne banyabo si gwa bulijjo. Abo abasajja abatunyigiriza bafuba nnyo okuba nti tetusisinkana kubagamba bigambo bino. Bafuba nnyo okulaba nti tetusisinkana n'abantu baffe. Batya nnyo okulaba nti nze byemmanyi oba Nalukola byamanyi oba bakulembeze abalala singa tubiteeka mu bwongo bwammwe ate mugenda kufuuka kizibu gye bali. Yensonga lwaki bafiirawo nnyo, bakozesa amaanyi mangi nnyo. Ennaku ntono eziyise ekizimbe kyayidde mu kibuga ne wayitawo eddakiika 2 eddakiika 3 essaawa emu essaawa 2 n'ekitundu namba nga tewali wa poliisi na wamagye yatuuseewo. Mulaikinga video mugisharinge ensonga yaabwe. Naye n'obagamba nti Kyagulanyi wuuli wali ali ku dduuka teziwera ddakiika 2 ng'obusajja bonna butuuse n'emmundu. Saawa zino emmotoka eyinza okufuna akabenje ne bamala ebbanga nga tebatuuseewo kubanga ekibakwatako si kuweereza bantu. Bassebo ne bannyabo olunaku lwaleero munzikirize nkozese omukisa guno njogere ku nsonga nga 2 oba 3. Bwe twasembayo okusinkana twali Kawempe wali ku 5. Saafuna mukisa gumalayo be nali njagala okubagamba kubanga bajjako amasannyalaze. Ku kiseera ekyo nafuna omukisa nembawo obujulizi ku musajja ono gwe bayita Nalukola. Nabawa ebyafaayo bangi nnyo mbadde muntunuulidde naye temumanyi nti mummwe mulimu abasajja n'abakyala bannaggwano. Nakozesa omukisa ogwo mu abantu b'omu Kawempe North okubanjulira omwana wammwe gwe beezalira kuba temumutegeera nga bwe mutegeera. Ekyo nakimala ku lunaku luli. Olunaku lwaleero sigenda mubanjulira, sigenda bawa byafaayo, sigenda bawa bujulizi kubanga ekyo twakimala gye tuva tetwagala kuddayo. Mukyala Betty Kamya nga ye kalabalaba wa gavumenti eya Museveni, Inspector General of Government, Kaliisoliiso wa gavumenti ng'ekitongole kyakulira kyekyafulumya alipoota ne kigamba mu Uganda buli mwaka babba triliyoni 10, si miliyoni 10, si biliyoni 10, biliyoni ebamu miliyoni 10, triliyoni ebamu biliyoni 10, tegeeza triliyoni ebamu miliyoni omutwalo gumu. Kaakati babba triliyoni 10, tegeeza babba miliyoni emitwalo 10 buli mwaka. Bassebo ne bannyabo ezo sente ze babba singa ffe tubadde tukulembera mu myaka 3 zimala okukola enguudo zonna mu Uganda zonna n'olwewo wammwe mu kyalo. Kati wano we tugenda njagala mumpulirize bulungi nnyo. Wano we tugenda bassebo ne bannyabo njagala munjazika amatu saagala yadde n'akolola kubanga sinnabagenda mu maaso. Njagala muwulirize ebigambo Betty Kamya omukozi wa Museveni. Njagala mukkirize nti n'essaawa enfu ebeera ntuufu emirundi 2 olunaku. Njagala mukkirize nti bano abantu bamanya amazima jasi beewuddisa. Njagala mumpe eddakiika 2 nga musirise tewali yadde akolola muwulirize ebigambo bino mala nnyongereza okwo. Betty Kamya njagala bakuteekeko. Abandaba era abankolereza nze Betty Kamya Kiroomwa era nkola nga kaliisoliisa wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bigayemera benna mu nzisa abanyabonya bannayuganda. Mu malwaliro temuli ddagala na bikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente
gavumenti beeziba okugula eddagala bazeggeza nebakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizaalisa abakyala ko nga tebadatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekibunyamiza. Emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi, si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo, naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawa ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne baduuba. Kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako, kitwale nti lwanguzi, bukenuzi, bulyake na bulabbayi nti obudde obukutte ejjembe mu Uganda. Bannayuganda bangi muwa omusolo era eri gavumenti, naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwonna okugenda mwandifune lwababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe. Gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa, omwagaggawale, emyuga ne PDM, naye era na ssente bazibba, ekizingamizza enkulaakulana mu ggwanga lino. Abantu ababba ssente n'omulowooza nti babeera bangi baalubatu. Uganda eno erimu abantu obukadde 45, naye kwabo abantu ng'emitwalo 35 bokka be bakola mu gavumenti, ate era ne kwabo abantu ng'ebitundu 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwebegera ne baleka abangi nga bali okukunkumuka kuba busigaddewo. Kino kitegeeza nti ku bannayuganda abaweereddwa obukadde 45, abakungu ba gavumenti emitwalo 3.5 bokka be bagabana ebya Uganda. Kyevudde nze wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu ne bw'okomaawo. Bamweta Kyagulanyi bya Betty Kamya kyokka ng'abikkirira. Ebyo ebigambo bya mukozi wa Museveni kyokka ng'abikkirira. Baganda bange, mu Uganda tuli bannayuganda miliyoni kati 49, tugenda kwera miliyoni 5. Buli omu ku mmwe asasula omusolo, n'amazzi gonywa ogasasulirako omusolo. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali, njagala mumpulirize bulungi, omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali buli mwaka beewola ssente nga bazeewola mu linnya lyo, kubanga Uganda nsingagga, basingayo bya bugagga bya nsi, basingayo Uganda, basingayo ggwe. Bwe twogerera wano buli omu ali wano n'omwana gw'olina eka, buli munnayuganda nga muzaale ne bw'aba wa lunaku lumu abangibwa miliyoni 2. Ani yazeewola? Museveni ne banne. Zaakola ki? Bazigabana ne bazigulamu ebisimbe n'ebyobugagga e Bulaaya. Ani agenda ozisasula? Gwe n'omwana wo n'omuzzukulu. So tuli wano basaba ne banyabo, njagala nnyo muve wano nga mutegedde lwaki tukuŋŋaana, lwaki abantu nga ffe twewaayo ne tugamba ekimala kimala. Bwe twasembayo okusinkana nabagamba nti abamu ku ffe twandibadde comfortable, abamu ku ffe twali tusobola okubeera mu bulamu obulungi olubeerera, abamu ku ffe twali tusobola okugenda e Bulaaya ne tubeera eyo, abamu ku ffe twali ba artist. Kanso Nalukola bagambye nti Kongo y'ensi esinga mu nsi yonna obugagga, naye Abakongo be basinga obwavu mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga abantu baabwe abalina amaloboozi, abayimbi ba Pepe Kale, ba Alusi Mabeere, beeyisanga embodooli ne batandika okusudiya Mobutu Sese Seko nabba ensi yaabwe. Kati tebasobola kubeera mu nsi yaabwe, babeera France, naye bali eyo banaku kubanga tebasobola baziika France. Basebo ne banyabo ndi wano okubakyajinga olunaku lwaleero. Mbategeeze nti naffe twawambibwa omusajja omugwira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwaleero giweze emyaka 39, bangi ku mmwe temwali bazaale. Nange mwenna abasinga wano obungi mbasinga obukulu, naye nange yansanga nyina emyaka 4.
bwe yajja wano yalimbalimba bakadde baffe nga buli ageziwala gwanyiga buli ageziwala gwanyiga bakadde baffe mubalabye bonna bagenze babatta amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo mwe abasiramu bawano mukimanyi Sheikh Musata yafa yekka oba batamudde mumanyi Sheikh Anas Kalisa yafa yekka oba batamudde mwe abakatoliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizito Lwanga yafa yekka oba batamudde